ina jonke dani within a spell of a week osisinkanye ku mama minister waffe w'ebyemizannyo then n'omukulembeze w'eggwanga nga first lady then n'omukulembeze w'eggwanga naye wano ebya first lady byo tebyavaayo nnyo wano ng'omukulembeze w'eggwanga kajjoji w'ebibuuzo pressure ebeera etya oba wali omwetegekedde? Nganze ya kochi nga nkyali musambi natuukako mu State House mirundi nakasero oze mirundi esatu then ne ntebe kati gubadde gwa kubiri je mirundi eta naye nga giri ejasooka ng'omusambi wali tosuubira bibuuzo ng'ogenda kukyala kunywa kulya na bakulembeze naye guno gwe naddayo State House nakasero nga bamaze okukuba goolo 3 ogwo nga ffe bamu ku bategesi namanya tebyali byangu era bagamba ekirombo tugenda kukyala enkya saawa 10 president nangamba tugenda naye ne CEO twagenda basatu president w'omupiira fufa president Mwami Magogo n'Ediga netutusaamu engatto ne twolekera enakasero era maama yatubuuza ebibuuzo bingi ngamba yali mukambwe nga essuubi lyaffe alaba likoze eki ligenze ate mu ddakiika ndoza tuwulize eddakiika nga 4 ye akatubuuza eddakiika nga 4 then ne His Excellency n'atuuka n'atuuka omupiira era n'agwogerako nga bwe twasamba obubi n'atubuuza defense lwaki yali terina unity midfield yo kusupportinga striking omupiira president yagumanya manya ali technical ebintu byatugamba byonna nga ye era namuwuliriza lwakuba si lwakuba president naye yali former player kuba omupiira gusambako yayecha mu namba ki yasamba 17 nga bamukozanga inverted way so nga nina okumuwuliriza munnange siniya wange era bye twajjayo ne mbasuubiza tugenda kuddayo tukolere wamu tujja kulwana essuubi teribaggwamu era sente ezo ze baatuterawo tuzaagala nakibagamba tugenda zikolera nnyo because family zaffe naku Mukama ajja tuyamba nasembyeyo kya Mukama ne tuvaayo ekyadako kiboko n'enyoka ku kisaawe abasambi twabatirako na pressure y'amaanyi naddayo nenjogera ne bakooki bonna nimbabuulira nimbagamba ebintu si birungi era emipiira ejaddako pressure yali y'amaanyi nnyo mu buli muntu naye ekyobutateeka pressure ku basambi kyatuyamba nnyo okulaba nga twatuuka wala so ekyo kyekyasiinga because gwe bakunyanga coach ate pressure togitwalira basambi oyinza obalemesa okukola omulimu. Kale tukyali ne coach Amole ebyokwaso omutendesi yabaddewo ku touchline awo ne coach Muhumuza